mwasuse mutya basebo ne banya abatuuliriza njagala okubalamusaako ate n'okubaniriza mu programu yaffe manya kyoli manya omulimu gwo ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Museenene omwaka gwa Mukama waffe 2019 twagala okwebaza Mukama Katonda nate ku lwaffenna mwabawulira naffe bemuwulira olw'ekirabo eky'omukka n'obulamu ate tumwebaza olwa radio yaffe eno CBS FM ne tumwebaza olw'ebyo byonna ebikolebwa ne tumwebaza olw'obugabirizi bwe obukuumi bwe si ffe abasinga obulungi mu nsi oba basinga amaanyi nti weetuli wabula tuwadde ekisa kye nate ne bukya nga nze naawe tukyawuliziganya tumwebaza olw'ekyo kyokka ate era ne tumwekwasa naddala ku lw'abannaffe abayita mu kiseera ekyokusoomooza era abayita mu kiseera ekizibu ddala tubakwasa Mukama Katonda ate ne twongera okumwebalizaako olwammwe abafunye ebirungi era bagenda okufuna ebirungi amakya g'olwaleero njagala okubaniriza mu programu yaffe manya kyoli manya omulimu gwo manya kyoli manya omulimu gwo nga tukkiriza nti omuntu bw'ategeera kyali ebintu mu nsi ebisinga byanguwa omuntu eyeetegedde omuntu ategedde kyali n'amaanyi ge kimwanguyira okukolagana n'abantu abalala omuntu ategedde kyali n'obusobozi bwe kimuleetera okubanga ne bw'atunuulira abalala talabanga bamuvuganya wabula alabanga abazze okumwongerako era amanya n'engeri gye bayinza okumwongerako omuntu ategedde kyali era eyeetegedde n'obusobozi bwe taayita balala kumuwa kitiibwa bamuwa ekitiibwa olw'ekyo omuntu ategedde kyali teyeetaaga kulwana bantu kutegeera nti waali abantu bategeera nti waali ne bw'aba tannalwana lw'otegeera kyoli oba ovvuunusa okutyaku Mandela yagamba oluvannyuma lw'okuvuunuka okutya kwaffe okubeerawo kwaffe ate kununula abalala eri abantu mu nsi nga bw'atuuka mu kitundu n'omutunulako waliwo abantu abaddamu essuubi waliwo abantu abawona waliwo abantu abalekerawo okweraliikira kubanga waali ne bw'aba talina kyayogedde ffenna bwe tulaba amazima gali nti ffenna bwe tulaba ku Ssaabasajja Kabaka ebintu bingi bikyuka naawe totegedde bwe bikyuse kale beerawo abantu nga bw'ajja mu kitundu oba mu kifo ebintu byonna ebiriwo bikyuka ne bw'aba talina kyakozeewo ne bw'aba talina kyeyayogeddewo ebintu bingi bikyuka kale omuntu okutegeera kyoli n'otegeera wawooteeka okubeera n'ozuula obwakabaka bwo ate n'okkiriza okubeera ku ntikko yaabwo ebintu byo bikyuka ate n'ensi ekwetoolodde n'ekyuka kyetuva tuteeka amaanyi mu puroguramu eno nti newankubadde ebintu bingi bibeerawo era tubikola emirimu mingi tugikola naye bwe tutegeera kye tuli n'ebintu ebibumba omuntu ne bimufuula ekyo kyali n'ebirabika byongera okutangaala omuntu gy'akoma okufuna okutegeera mu ye okuw'omunda n'ensi emwetoolodde etandika okukyuka era kye tuteeka amaanyi ennyo ku kubumba ekifaananyi mu ggwe n'okujjukiza omuntu oyo akutuddemu omwoyo wo asobole okuzuukuka addemu yeddize obwongo bwo asobole okukukulembera obwongo butiitiizi kubanga buvuunula ekyo kye bulabye omwoyo si mutiitiizi kubanga gumanye ekyo ekyaguleeta kale ffe kyetuva tuteeka amaanyi mu kiri ekitalabika
kino ekirabika kisobole okuleetawo enjawulo. Naawe kyova obeera eyo n'ogamba nti ddala nali bwe nti naye nkyuse, so newankubadde nga tetukusinkanangako tetukulabangako naye okyuse olw'ensonga nti waliwo naawe ekintu mu ggwe ky'owulira ekikyuse mu ggwe ekikufuula okuba ow'enjawulo nga n'ebintu obikola mu nkola ey'enjawulo. Kale ago ge maanyi g'obuntu bwo, era kyetuva tuwandika ekitabo amaanyi g'obuntu, obuntu bwo, obuntu obwo obulamu obukufuula omuntu mulamu asobola okubeera mu bantu abalina obuntu bulamu, ne musobola okukola ebintu ebirimu obulamu bwe buntu. Newankubadde bangi bakitwala ng'ekyokuzannya era tebakinnyonnyola, naye obuntu bw'omuntu busalawo kinene nnyo ku kikyasobola okukola, kikyasobola okubeera. Kubanga obuntu bwo bwe muva obuyiiya, mwe muva obutetenkanya, mwe muva obuvumu n'obukozi n'okubeera omuntu ow'enjawulo, okubanga osobola okugamba nti ngenze newankubadde embeera yonna ekugamba sigala. Era amakya g'olwaliro njagala okwogera ku kigambo mu Lungereza bakiyita visualization, okuba ekifaananyi mu ggwe engeri omuntu gy'atonda obulamu bwe. Kino kankikubulire, newankubadde mu ssomero tebakisomesa. Ebintu byonna bye tuli ne bye tugenda okubeera tumala kubirowoozaako. Muffe mu nsi ey'enzikiza abantu bonna gye batalaba etudde muffe, so nga ate ye y'ekitangaala. Buli kintu kyonna ekibaawo mu bulamu bwo omala kukikuba mu kifaananyi. Amazima gali nti pikipiki gy'ovuga eyo wamala kugirowoozaako n'ogiraba. Takisi mw'oli, omwo mw'otudde gy'ogenda okukolera ku mulimu gwo, mu nnimiro mw'olima, n'ebintu eby'enjawulo by'okola, ekyalaani kw'otungira, edduuka ly'otunda, wamala kuliraba mu ggwe. Era oluvannyuma lw'okuliraba mu ggwe weesanze ng'oliraba kaakano. Lwaki? Kubanga ebintu byonna bye tubeera mu nsi ne bye tuteekawo ebirabika bisooka ne bibeera mu nsi eterabika. Ensi entangaavu naye nga terabika. Ensi eyo entangaavu yeggwe munda. Twalibadde tujjawo ne tusomesa engeri gy'okolamu bizinesi, abalala babisomesa. Twalibadde tukusomesa obala otya ebitabo, nedda, abalala babisomesa. Wabula bino byonna okola otya bizinesi, ogitandika otya, obala otya ebitabo, ebyo byonna byebisiikirize byebifaananyi byebisiikirize ebitalabika. Nti ekyo ekyokubala kigenda okubeerawo n'omulimu okuguteekawo gutandike, gugenda okubeerawo. Waliwo ensi enkulu eteekwa okusooka okubeerawo n'okufuna okwolesebwa kwayo, ekyo kisobole okulabika. Abantu balowoozanga nti bino bisomesebwa mu masinzizo. Abazungu babitegeera ne batuyitako ne batandika okubisomesa abaana nga bakyali bawere. Omwana n'atandika okubumba obulamu bwe mu ye munda newankubadde akyali muto. N'atandika okukola ku ekyo kyakkiriza ng'akyali muto, n'aba ng'aweza emyaka 12 already ng'atandise okulengera gy'alaga. Naye ffe n'ogenda baana kati basoma emyaka 3 mu nassale, ne bamutikkira ne bamwambaza n'ebintu engoye ez'okutikkirwa, n'abazadde ne basanyuka nnyo n'eppate ne bagirya. Kale nga balyaki? Bw'atyo n'ayingira primary emyaka emirala 7, n'aweza emyaka 10 ng'asoma, naye ng'era nekyasoma bambi okubeera tannakiraba, newankubadde nga muye afuna ebirowoozo n'okwefumitiriza okw'enjawulo, naye nga talina bwana akyogera kubanga ensi emwetolodde emugamba olina kugenda mu senior 1. Bw'atyo n'atandika senior 1 n'atuula S4 ng'alina ebirooto bye, wabula ng'era ensi ekyamukkirizisa nti ebirooto ebyo tebirina makulu okutuusa ng'omaze 6. Era bw'atyo n'agenda ku 6 n'agimaliriza ng'alina ebirooto bye n'omwoyo gwe gwogera gy'ali.
nga kumugamba kino naye ng'ensi emugamba olina okuba ne diploma oba ne diguli. Bwatyo n'agenda ku university n'agimaliriza n'akomawo ewaka nga ppa tebagiridde era ssente bazimuwadde. Ne bamubuuza osobola kukola ki? N'agamba kyonna ekiriwo. Emyaka 10, 16, 19 oba 21 ng'omwana ateekebwateekebwa naye nga naye mu butuufu nekyateekebwateekebwa okuba takimanyi. Oggyeko oli nti musawo, oggyeko ono nti musomesa. Naye era nabyo kuyitibwa. Omusawo omuyite ne bw'aba tannakwata ku mulwadde awona. Omusomesa omuyite bw'ayingira mu kibiina ne bw'aba si asinga okusomesa notisi ennyingi, abaana bategeera ne bagenda ne babyenoonyeza ne babitegeera na nnyo newankubadde nga tabibasomesezza byonna. Kale ne tukomawo nti obuntu bwo ekyo ky'oli kisalawo kinene nnyo ku ki ky'ogenda okubeera. Era makyagolwayo nze njagala kukubuuza, olaba ki? Bw'otunula olaba ki? Bw'otunulira takisi eyo mw'oli olaba ki? Bw'otunulira bodaboda kw'otudde olaba ki? Bw'otunulira edduuka mw'oli olaba ki? Bw'otunulira ennimiro mw'oli olaba ki? Bw'otunulira ensi ekwetolodde olaba ki? Omuntu kyalaba ekyo kyolaba muggwe si kyolaba ebweru. Kyolaba muggwe ng'omaze okutunulira ekintu ekyo ky'oli era ky'ogenda okubeera. Ffe kye tuva tujja mu kintu ekisinga okuba ekizibu okutandika okusiiga ekifaananyi muggwe ekirala obulamu bwe busobole okukyuka so nga tetulina kye tukuwadde. Naye okutandika okusiiga muggwe osobole okutunuulira ebintu nga bw'otunuulira ka bodaboda akapikipiki kamu osobola okulaba poloti, nga bw'otunuulira edduuka osobola okulaba oguduuka ogunene, ng'osobola okwetunuulira ng'oli China osuubula. Ekifaananyi ekyo nga kimaze okutondebwa muggwe kino kyakyama. Ekyo ky'omaze okulowooza muggwe kitandika okusindika amaanyi agakuvaako okugenda gatandika okunoonya ekyo ky'olowooza. Abantu bangi tebakibagamba balowooza ndowooza kyabufuusa. Nedda, kyolaba muggwe n'omala okukikkiririzaamu, whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Buli kyolaba muggwe n'okikkiriza era n'okikwata n'okinyweza n'otambula nakyo ng'okkiriza nti ekyo ky'oteekwa okubeera kiteekwa okubeerawo, omubiri gwo oba omwoyo gwo gusindika amaanyi agakuvaako ng'amasannyalaze ne gatandika okunoonya ekyo kyolaba muggwe, era ebintu ne bitandika okwetonda, naawe n'otandika okukola ebintu mpola naye nga bijja bitonda ekifaananyi kyewalaba muggwe. Era oluvannyuma lw'ekiseera n'ogamba nti naye ekintu kino namala kukirowooza, edduuka lino nga bwe lifaanana namala kuliraba, emmotoka eno namala kugiraba gyenvuga mu takisi, eno kino namala kukiraba. Lwaki? Kubanga ebintu byonna bitandikira mu nsi esooka, yensi eterabika, so yensi ey'ekitangaala. Omuntu ne bw'aba ne diguli 10 wabula ng'ensi eyo tekola era nga tagikozesa, ebintu byakola bibeera bya bulijjo nnyo nga n'omuntu omulala asobola okubikola. Bantu bangi basobola okukola bye tukola, amazima ge gano tebasobola kubikola nga bwe tubikola. Engeri gye tubikolamu erowoozesa abantu nti bya njawulo, tebiba bya njawulo, wabula tubeera mu kuyitibwa kwaffe. Omuntu ali mu kuyitibwa kwe ng'akozesa amaanyi ago agamulimu, ng'akozesa ekyo kyennyini kyali, ebintu ne bw'abikwatako katono birabika nga bya njawulo, ekibirabisa nti bya njawulo kubanga ali mu maanyi ge gennyini. Olaba tosobola kuyimirira mu kkubo lyoyo ali mu kkubo lye, tosobola kuyimirira mu kkubo lyoyo ali mu kkubo lye. Osobola okugezaako naye kankubuulire, olw'okuba okuyitibwa kwe kuba kujja kumuyita, okuyitibwa kw'omuntu kumukulembera kubeera kwa buyinza nnyo, kubeera kwa buyinza nnyo okusinga ekintu kyonna ekirala. Singa osanga omuntu ali mu kkubo lye n'oliyimirira mu tabbu eba ekujjidde, kubanga oba olwana n'okuyitibwa kwe kw'otamanyi kw'otalaba naye ng'ate kusinga amaanyi. Kyenvudde natandise nga ŋŋamba
omuntu ategedde kyali, omuntu atezudde amaanyi ge, omuntu ategedde obusobozi bwe talina budde buyimirira mu kkubo lya mulala kubanga amanya buli omu ali mu kkubo lye. Talina budde bulemesa mulala kubanga amanya oli kyali ono tasobola kukiba, ono kyali n'oli tasobola kukiba. Fenno kye tuva tujja wano bino bye twogera okugezaako okutonda ensi entuufu eteekwa okubeerawo, newankubadde nga tetusobola kutuuka mu ggwanga lyonna, newankubadde nga tetusobola kugamba bantu bonna ku ssaawa zino babeere ku rediyo, naye ate ekyo ekitono kye tusobola, omuntu omu asobola okutandikirwako enkyukakyuka. Omu gwe bw'otereera osobola okutereeza akuliraanye. Bangi tebasobola kubiraba nga bwe tubiraba kubanga balowooza nti bino bye twogera bye byafaa. Bino bye twogera bye bituufu ebifuula omuntu ekyo kyateekwa okuba. Kale ng'otandika olunaku lwaleero era nga weeteekateeka okuyingira mu sabbiiti ejja, olaba ki? Bw'otunuulira byonna by'okola olaba ki? Bw'otunuulira obulamu bwo olaba ki? Kubanga omuntu tafuna ekyo kyanoonya, omuntu afuna ekyo kyalaba mu ye. Endabirwamu si yeekulaga ki ky'oli, wabula ky'olaba munda y'endabirwamu y'obulamu bwo, ye terefayina y'obulamu bwo. Era ky'ova olaba nti ne mu kusaba ndowooza era abaazuula nti muzibirire tusabe baali bagezi, kubanga baamanya omuntu bw'aggala ensi ey'ebweru zenzigi zino n'aziggala ge maaso g'ensi n'agaggala, amaaso amalala ag'omunda gaggula n'atandika okulaba ebifaananyi mu ye. Kyebava bagamba muzibirize tusabe, newankubadde abamu basigala batunula. Kituufu osobola okusigala ng'otunula, naye bw'osigala otunula oba wabeerawo olina okuba nga weetendese nnyo okulwanyisa ensi eno erabika, esobole okuyungagana n'ensi eterabika, kubanga bw'oggala amaaso z'enzigi z'ensi, oggula osaako ettaala y'ekitangaala munda mu nju n'otandika okulaba ebiri mu nju ng'oggadde ekitangaala ekiva ebweru, ekitangaala eky'omu nju kikumulisiza n'omanya nti wano weolina okuyita okutuuka mu kisenge. Tusabenga tutya kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe wano ku nsi nga bwe biri mu ggulu. Kale omuntu ali ku nsi yalitegedde ddi ebikolebwa mu ggulu. Singa eggulu teryali mu buli muntu atambula, kino kankikubuulire, buli gw'olaba atambula eyo ebweru alimu embeera y'eggulu. Embeera y'eggulu ge maanyi ge, bwe busobozi bwe, kwe kuyitibwa kwe. Era bw'abitegeera, bw'aba muyimbi n'atandika okuyimba ennyimba eziryowa emyoyo, emyoyo mingi egy'abantu gikyuka. Mu kukyuka aba aleese embeera y'eggulu ku nsi. Kyenva ŋŋamba nti ffe baatuleeta wano okuleeta embeera y'eggulu ku nsi. Newankubadde ggwe weeteekateeka kugisitula kugitwala, naye ensi egyetaaga. Katonda bakola bintu byonna birala, mu makya ga leero weebuuza kiki kyoleese. Njagala okumaliriza nga nkugamba nti byonna by'ogenda okubeera, byonna by'ogenda okubeera byekwese mu ggwe, byonna by'onoonya biri mu ggwe, byonna bye weebuuza biri mu ggwe. Omulimu gwaffe kwe kukuyamba okutambula naawe nga tuyita mu kiseera ekimpi so nga kiwanvu, okutandika okuzuukusa ekyo ekikulimu kitandika okukuddamu. Bwe kyogera osobole okukiwulira, bwe kikutuma osobole okukikkiririzaamu, bwe kikukulembera osobole okukigoberera. Ffe bwe tufuna ekyo omuntu tuba tumusumuludde, kubanga nga Mukama waffe bwe yagamba nti bwe balimanya amazima balibeera n'eddembe era balifuna eddembe. Kubanga bw'omala okusumululwa oba tokyatwetaaga, oba osobola okwekulembera. Omugoberezi ng'asumuluddwa yeekulembera n'atandika okutambulira mu kkubo eryettuufu era ng'akola ebintu ebituufu.